Buganda mwonna gye muli tuli munnyo mu ggwanga Uganda ne mu Buganda tewali we tutali mu maka wonna wotula ffe tulinga munnyo wetu ne mugamba nti oli mugwagwa jangu mu family yaffe ondagemu omuntu alina omusaayi ogwo. Kaakati bw'oba ovuddeyo mu kusemba n'otegeeza nti twagala obbategeeza tuli 11 million mu Uganda muno ezisalirawo eggwanga lino era ffe tugenda okusalawo na mukulembeze ekyagenda okujja nagenda okulaga Gashumba nga yavudde mu kuba omutaata alaluka bulalusi ku lw'ensonga etya bw'oddayo n'otunuulira lizimu y'eggwanga Uganda mu buka ebika byaffe tulimu 12 eggwanga ly'Abannarwanda teririimu mu ntonda y'eggwanga Uganda kamwezeko gimuyambako nga mpise wano ewuwo nga ggwe soja. Namutegeeza ebigambo bino nti Gashumba eggwanga Uganda zimbe nga ddambulukufu litya omuzungu endagaano ze yasooka okukola asooka zikola na Buganda nga yakajja mu 1862 speak ne grant bwe bamala okutuuka muno basanga Ssekabaka Muteesa w'olubereberye ne bakkanya naye mu nsonga era endagaano gye bakusooka okukola etayogerwako ya 1866 eyasaba bo batambule eggwanga Uganda nga basinzidde Buganda okutegeera abamawanga abasigalidde kyatwala emyaka 32 okuva mu mwaka 1862 endagaano ya Buganda n'omuzungu twagikola mu mwaka 1894 yembereberye nga kkiriza era nga amaze okwetoola eggwanga Uganda ng'amawanga gonna agategedde n'agamaakinga ne siteeke yaagwo n'obuvo n'obuddo bwe gafaanagana era ebitabo by'ensomyeko byonna tosobola kunnimba ggwanga li mu Uganda na siteeke yaalyo. Kaakati bw'amala okugatusoma gali akola endagaano yaffe mu siteeke ya aboriginite yaffe bali independent mu ntegeera kubanga yatusanga tulina amaprison yatusanga tulina kye tuyita police yatusanga tulina kye tuyita amakooti yatusanga tulina buli kimu kye twali twetaaga kye twali tubulamu kyali ekintu ekyo yagaa nti tugenda okuteeka mu baddugavu bano it was schools. Kaakati bwe kibanga bwekyo bwe kyali endagaano ze twakola mu mwaka 1894 yali Muganda na Muzungu endagaano yaddako yajja mu mwaka w'olwenda olwerere kugabana buyinza wakati wa Muganda na Mungereza Muganda na Muzungu ne tuddako order in council 92 twagikola na Muganda na Muzungu eyo yajja nekendeeza amaanyi ga lukiiko Mmengo lukiiko ne Ssaabasajja Kabaka kubanga abazungu bakitunulako mu ndagaano y'olwenda baga nti amaanyi ge tuwadde Buganda mayitirivu ate protectorate endagaano gye twakkiriza naye tukikole in this guys tugituuke pre-colonial manga colonialism nga tebategedde ne bagenda mu ndagaano eyo ne bakendeeza obuyinza order in council kye kyaje tokendeeza obuyinza bw'olukiiko lw'Emmengo ne tuva mu ndagaano eyo era twagikaniramu kinene nnyo. Bwe twagenda mu ndagaano 95 endagaano eyo yajja lwa nsonga ng'ensonga enkulu mu nnyingo namba 6 yaayo Bungereza yali eyagala amagye ga Uganda era n'aga Ssaabasajja Kabaka kye tuyita King's African Rifle namba 6 ennyingo yayo neega nti wanayita omwaka gumu amagye ago gakyusizibwe gaweebwe Queen era amagye ago kibuuzo kyali kimu nti ani anaagasasula nti Bungereza ejja sigala ng'esasula amagye ago. Ne tuva mu ndagaano eyo ya 95 ne tugenda mu 97 endagaano eyo yajjanga strictly yali ekuba Mmengo na Kabaka ku bataka engeri gye baali bacwanamu nti Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa yeefudde mugezi era w'amaanyi nnyo naye kye tutunuulidde yegasse n'omuzungu oli eyamuwa Obwakabaka. Endagaano eyo bw'ejja 1997 yajjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza mu kusalawo kwa Buganda ne Obwakabaka mu nsonga ebbiri ng'alina otutuuza olukiiko lw'alina okubuuzaako ne bamugamba nti olukiiko tulutaddewo olugendo otutunula eyo sijja tutuuka mu ndagaano eyo kugisoma ne tudda mu ndagaano 1955 endagaano eyo agreement